twafuna okwemulugunya kw'abatuuze baawo nga batugamba nti omwala gwa Kyetinda bamuyita Kyetinda nti yagwamu ne tutabayamba. Naye tugenda okugendayo okuzuula twasanga nga kikulaga nti tractor yesimye ng'oluguudo lubadde lulamu luyisa abantu. Bwembuuza kuwegombolola ng'agamba nti oluguudo tetulinako intervention yonna, tetulinako ssente kubanga oluguudo lwagombolola naye nga lugatta egombolola y'Ennama ku Nsambwe w'Ekinsambwe eri mu municipal council era bw'otuukawo wewali boundary. So kitegeeza nti bwe baba bakola municipal council erina okugatta n'egombolola y'Ennama ne bakolawo. Naye ffe tubawa amagezi ag'ekikugu oluguudo si lwa district wabula lwa bulungi bwansi. Naye kyabaddewo twagenza okukizuula nga waliwo omuzungu aliwo ayamba abaana. Video minisita wange w'ebyenguudo agibawadde bamuyita papa ng'asima mu luguudo olubadde olulamu ate n'aluleka awo nga ndowooza ekigendererwa kye n'abantu abamu baali nawe tutannaba kumanya kubanga nali njala kugulawo omusango ku poliisi. Olina okugenda oluguudo oluyamba abantu nga terugenda kufaamuyo oba nga teruva ku luguudo olumu okukoma nga luyita mu ttaka lyo ne lugenda ku kizimbe kyo. Tolina buyinza bulukolako intervention yonna nga tobuulidde ab'obuyinza abatwala ekitundu ekyo. Ebyo ebisinga ebyammwe obulungi naye nsaba mumpe amagezi tukolere wamu nga bulungi bwansi. Naye yagenda okutemamu oluguudo abali ku TV mujja kuzanya vidiyo eyo balabe tractor etalina ya gavumenti ng'erutemamu nga talina buyinza ate nga talina na bigoma byaleeseewo. Kuba twaligambye nti atemamu alina ebigoma byolaba wabbali abireese abiteekemu oba tumugambe wabitaddemu bubi oba nti yazze ne tutasobola kumuwuliriza wabula okubanga alina ekigendererwa mabega. Bwe yamala abantu ne batwitinga ku ex handle ya minisita wa local government. Mumanyi mulaba byatambulira ne bannange bakozi bannange ba engineers bannange bwe mulaba bwe babayisa chairman ne mulaba ebizimbe byetukoze birungi. Tuze ne bagamba tukwatirako wa bana ab'emukono nabo babateeke kabangali kubanga tewali kyokola nga tulina bwonnya ku bugere bw'omuntu. Oyinza okulowooza nti kankose kino ndabe engineer ono we bamutuukako. Era nabadde muggulako omusango bakama bange aba district chairperson nangamba asooka alinde nsooke nninde okumuggulako omusango naye nga musango muteeka ebifuga ebyenguudo. Roads Act 2019 tekuwa buyinza kugenda kukola ku luguudo lwa public nga tofunye buyinza okuva mu batwala ekitundu ekyo oba batwala enguudo ezo. Kati bwe buzibu bwe tulina. However okwosa jjo Kao netawunikirako wa municipality nange ne engineer wa municipal council twagenzeeyo ne tukola assessment twavuddeyo n'omuwendo gwa miliyoni 27 zisaana okukola. Kakati municipal council erina ebigoma tugenda kuleta materials ne machinery tukola awantu awo naye kibe kyakuyiga. Wayise wiiki 2 bo bennyini ebeereetera obuzibu. Oluguudo olubadde lukola lwaki olutema? Lwaki olutema riyale ne bwe lubanga ebigoma ebadde biriwo tebitwala mazzi bulungi reportinga naye ate togenda kutwala tractor kutemawo otuuka okubanga gwolowooza nti gwe ekigendererwa kikituukiridde naye manya waliwo gw'obonyaabonya omulala akozesa oluguudo olwo okugenda okutuuka mu destination endala naye nga tasobola kati kuyitawo kubanga gwalina ekigendererwa kyo. So ndoza ekyensobola okubagamba ziva nakuba abo bennyini boyogedde abaziba emifulejje amazzi ne gadda mu enguudo zaffe za ttaka twakajja tutandika okukoleza kolas naye enguudo zaffe za ttaka kasita amazzi gava mu mufulejje ne gagenda ku luguudo kwennyini nga gatandika oddulya ngalufa. Ate omu yasooka okugamba nti bano bakola biki naye nga yeerabidde yazibye amazzi gali. Tetulina ssente zitugenda nga bw'onoolaba central government zirina tuba na kawumbi kamu naye olina kilometers 580 olina ozireka nga zonna ziyita. Ekirala musango okuteeka speed hump mu kkubo nga siggwe regulator nga siggwe afuga oluguudo olwo. Singa omuntu afuna akabenje mu kitundu ekyo nga hampo yeekaleese ovunaanyizibwa. Kiringa bw'onooba n'ente ng'ogissa mu kkubo
nekola akabenje gwoba okuza akabenje ako era ovunaanyizibwa okuddaabiriza emmotoka eyo eyononese oba omuntu afunye akabenje omujjanjaba kubanga ffe tulina bye tusinzirako bingi okuteekawo hamu. First of all eteeka okubanga erabika nga terina n'akapande akalabula. Ekirala tusinzira ku sipiidi ze twadizayingira mu area eyo. Kati bw'ojja kiteekawo nga tomanyi kyotereddewo sipiidi hamu, omuntu afeeri ave ku bodaboda yeekasuke mu maaso afeeri. Kitegeeza nti ovunaanyizibwa kyenkanyi n'oli akutejjambya n'atemako omuntu obulago era bakutwala ku musango gwa mada. So abantu abo beesonyiwe, abantu abalinaanye oluguudo bali abali okumpi n'oluguudo beewala okukola ebintu ebimenya amateeka. Abantu bangi bakutambulira ku nguudo ezo ng'avudde wala tamanyi na kiri mu kitundu ekyo kyokka ng'alina okukozesa oluguudo obulungi. Kati gotaddemu hampu avudde embiri agiguddemu bafunye akabenje olaba gusa omuntu. So yadde omukono ogw'amateeka oluusi gulwawo okutuukako naye se wekutuukako wejjusa lwaki wakikola gino egiwulirwa abantu mugezeeko babuulira kubanga mwe mututuukako ne tuba amagezi. Osobola n'okugenda ku website ya Ministry of Works no downloading Road Act. Road Act ekulaga kiki osaanidde okukola na kiki osaanidde okukola, ani alina okukola luguudo size ki, ani alina okukola luguudo lufaanana bwe luti. N'omanya nti omuntu bwe baba bakuvunaanako kati nga ffe batugamba nti oluguudo lwa district naye ng'ate obuvunaanyizibwa buli eri ku Gombolola ne municipality ali n'ogamba district etugayalidde ng'ate gw'oleese n'obuzibu obulese okubanga teruyita. Ekyo tekiba kituufu. Ebyobufuzi tubijje mu nkulaakulana, tuggyemu oba engineer wa district tomwagala, togenda kukola bigenda kulumya ate mu lwa wansi. Nze bajja kunkwata naye nja kwennyonnyolako oluvannyuma. Naye bwe nnennyonnyolako gwayonoonye erinnya lyange nange nkubuukira. Kubanga really tukola ffe bitusaanidde okukola. Nti district erina budget yaawo nenkugamba nti omwaka gw'ebyensimbi gwakatandika, kitegeeza osanga n'obuzibu era okumusasula kubanga watya gw'oggyeko nga kwolwo ate tagenda kuyitamu kuba balina otuwa emiwendo gye basaplayingirako ebintu ebyo. Kati sawa ntukyali mu procurement process okulaba nga tulina abasuppliers abagenda okusaplayinga ebintu ebityo. Ate kino bo bennyini ebakyereetedde really yinza kuddira luguudo mbasaba vidiyo eyo mugiraga abantu ku TV ku social media handles zammwe bagirabe nti district erina musango wabula bo bennyini ebakyereetedde naye tufuba okulaba nti no tuzaawo oluguudo. Kisobola kuwa nti enkya ku nsonga ezo enkuwadde waggulu naawe oziraba ziri genuine. Tubalamusizza nnyo. Kyannaku nnyo nti tulina bannaffe mu district muno abaakosebwa olw'olutindo olwaguddemu ekkubo terikyasobola kukiyita. Naye njagala kutegeeza bannamukono nti ensonga eyo ekwatibwako abakulembeze ba Mukono municipality awamu ne Mukono district. Kituufu wabaddewo okubuzaabuzibwa nti ekitundu ekyogerwako kiri mu district oba kiri mu municipali, naye officially nja kubategeeza nti ekitundu ekyakoseddwa kiri mu district ey'e Mukono. Naye olw'okubeera nti nno omulirwano gwokya bbiri, town clerk antegeezezza nti tugenda kukwatagana already bakwataganye edda n'abayinginiya ku district okulaba nga tuyambagana abatuuze b'ekyalo ekyo okulaba nti basobola okufuna access road okulaba nti batuuka ewaka. Ffe nga Mukono municipality twamala tuli mu kaweefube wa kusimba. Olwaleero ndabye communication ng'eweereddwa principal assistant town clerk Abubeka ku Central Division eri ng'alagira abatadde parking ez'ekimpatiira mu kibuga wakati okuzijjawo mangu ddala. N'olw'ensonga eyo bassebo ne bannyabo twagala okutegeeza abantu bonna abapaakinga bwe batalina kupaakinga nti balina kugenda mu bifo ebyo byokka ebyateekebwateekebwa ebyagazeetingibwa okubeera nga parking slots nga taxi park oba ebifo bye bakola ki. So olw'okubeera nga tuli mu trade order twagala okulaba nti ebifo omuntu byatateekeddwa kukoleramu business talina bikoleramu, era wabaddewo abantu baffe abeesomye nga bakomyewo nga batandise okuteeka obutale mu bifo ebitalina kubeeramu. Tubagamba bassebo ne bannyabo
ebifo ebyo mu byamuke mbagirawo era tuli mu kunoonyereza tulabe bantu ki be mukolagana nabo ababalemeza mu bifo ebyo twakitegeddeko nti bannanyini bizimbe balandi road be basinze obbakomyawo akati tujja kubanga tuvunaana oyo ataddewo ebyamaguzi mu kifo ekyo era tuvunane n'amukomezaawo kabeeraani tujja kubeera nga omukono ogw'ekyuma gumukwatako so tusaba balandi road temukomyawo basuubuzi maaso ga bizimbe byammwe maaso ga mbalaza ku makubo ge tukoze tugende tukolere bizinensi mu bifo ebiteekeddwa okukoleramu bizinensi ng'amaduuka ng'obutale parking slots zonna kujjako ng'ekifo kyakuteekebwawo nga parking omugendo parkinga awatali parking mulina kugenda mu taxi park mubeere nga mu parking eyo naye nga kyenjagala okubategeeza bannamukono kubanga wabaddewo okwemulugunya bannamukono bangi bazze nga beemulugunya nti ekintu kye mwatandikako ekya trade order ate tulaba abantu batandise okukomawo nedda tuyagala obbagumya okutandika ne wiiki eno yennyini nejja teams zigenda kubeera mu field okulaba nga zenforcinga trade order okulaba nti abantu bajjukizibwa okuddayo gye balina okukolera bizinensi okwamuka ebifo ne batalina kukolera ekyo kiba kiragiro tawuni kiraaka afulumiza ekiragiro kyengenda obba kiyalingirako mu kifune nga alagira abalina emmotoka zonna ezipaakinga ku makubo zigende mu paaka oba si kyo tugenda kuzimpoundinga kuzikwata bazireete ate n'ekirala bayisiza era tusaasira abantu abakomeza ebyamaguzi byabwe ku makubo nti ebifo ebyo si bya butale omuntu yenna ebyamaguzi be kezibe nga nnyaanya bitunda amatooke bwe binaasangibwa nga obitundira mu kifo wekitalina kutundibwa tujja bitwala nga kasasiro era ababadde wano nga babitwala tujja biwumuza ku Central Division wabula bagitwala wa Atikulo bitwala kasasiro era tusobola kubijjayo so olw'okubeera nti twagala bannamukono okufiirizibwa tugenda kuyisaamu ebizindaalo nga tulabula abantu baleme kufiirizibwa baddeyo mu butale naye banaaba beefudde nampulira zibi nga tebasobola kuwulira nti balina kukolera awo kitundu kyabakolera bajja kufiirizibwa ebyamaguzi bye bajja bitwala babitwale Katikkolo Kasasiro so nga ate bandibadde nga bagenda mu bifo ebituufu okugamba ng'obutale maduuka oba ebifo registered okulaba nti bakolera eyo bizinesi zaabwe okusingawo okukola ki okufiirizibwa singa banaaba babikutte era kyenjagala obategeeza nti ekimu ku bintu byentegeddeko nti kaweefube owokukola enforcement reinforcement agenda kuddamu mangu ddala so tubagamba bannange mudde mu butale mugende mu maduuka mudde mu paaka temupaakinga era kaweefube ono agenda kutwaliramu n'okugulawo ebikubo byonna mukimanye bulungi nnyo nti tulina abantu abaazimba mu bikuubo eyo nayo communication mbadde mugiwulira abaazimba mu bikuubo ebikuubo ebyo tugenda kubiggula wiiki ejja era twabawadde ensalesale abaazimbawo oluumu emu kasomanya nti kyali kikuubo abaazimbamu ebizimbe kasomanya nti kyali kikuubo sanitary lanes nazo zigenda kukola ki okugulibwa so trade order tegenda kubeera ku trade order wabula egenda kuzingiramu n'abo abaazimba mu bikuubo nabyo bannyini bagenda kubiggulawo so tubakubiriza basebo ne bannyabo bw'oba omanyi naye wazimba mu kikuubo nga lyali kkubo sanitary lane please mudde mumenyeemu ebistructure zammwe kubanga enforcement egenda kuba egenda mu maaso okuba nti mulumiriro ekibuga kyaffe kituufu mu ggwanga muno mwonna mulimu kibayita trade order. Trade order yabadde etegeeza okwezi obujja twagale ensi yaffe tugiteeketeeke nga tugoberera amateeka n'enkola ennungamu. Gyebuvuddeko awo tubadde tukabiramu n'abantu baffe engeri gye bakwatibwamu okuggyibwa mu bifo bye batalina kubeera. Kituufu ekyo kyatuluma nnyo naye nga nekyali kisaanidde abantu okuba nga balina kubeera awatuufu era awategeteeke. Mu nkola eya urbanization abantu ba migrants bavudde mu byalo ne bayiwa mu bibuga bamu nga tusobamenya kubamanya nga sibalina mu mukono naye bajja buzirusi ne bakolera ne baddayo. Kakati enkola yagenda mu ssente za gavumenti nnyingi era mu nteekateeka eyo
okuteekateeka ekibuga kubeera kwaffe n'okuteeka mu nkola management yakyo ebeera ku division level. Mbadde nga ndi ku division nga mundaba nga nwanda nnyo mwandaba nga ngoba street parking kuba baali bagese mu mbeera mbi, era mbadde nga mundaba nga ngenda nga nwanagana n'abataxi baganda bange okubagamba bagezeko okukola ekituufu basigale mu kibuga muno naye nga ate tetwonoona. Tuyita ababodaboda nga tubategeeza tukolera mu kibuga tekitegeeza tukumala kubagaffe emirembe. Essaawa zino obuvunaanyizibwa obwo buli mu ngalo za division, era muganda wange akola embeerayo bamusesebuse musuubira okwongeramu amaanyi okulaba nga ekibuga kino kiyonjo kiteeketeeke bulungi kubanga obuvunaanyizibwa bukulu. Naye era okusinziira embeera nga bwerabika kati ndowooza nti muganda agamba tukwolekera abato tuyinza obutavaamu mbeera embi. Twagala kujja okuyambako, njagala kutuusa eddoboozi lyange eri abavuzi b'ebidduka specifically abali ku Bugerere Road, ababodaboda n'abataxi. Tufunye engagements eziwera nnyingi netukanyizaako nfunya kwana ku bbaluwa nga tambula nga ndaba atukiriza abataka ba division okujja okukola obuvunaanyizibwa obwo abataxi kubanga bayingira mu taxi park n'abali mu taxi park abalina kubanga kiri babeera ebweru wa taxi park nabo nga ndaba bategeeza era bagenda tula mu meeting bwebyo ebisembayo. Naye nga bajja okutuula mbeera okuteekateeka kubanga twagala kusa abantu baffe tulabanga ate bisusa ogw'omulamuzi bw'ogenda katewalala okula ebugerere nedda embeera tewoomye nakabululu. Njagala kusaba abantu abali ku luguudo lwaffe olwa Bugerere nawolawona bakole ekyetaagisiza okukola nga bwe twateesa. Twali twateesa luli tibajja kubeera takisi emu bbiri tetubagamba mwambuke waggulu wali nti byamagezi ebyegendagera tebikyakola. Abaloole nabo bapaakinga mu kkubo, ababodaboda bapaakinga mu kkubo. Kakati tebatulekedde omukisa gwonna okujjako okugenda okugamba nti nno katugende ati tukwasise amateeka gasobole okutununula oba okuyamba kukwongeera. Otherwise batulowooza ati nno ng'abakulembeze abatakisi n'abakulembeze ababodaboda bagenda kwekolamu omulimu bakole ebyo byetwateesa abagenda mu paaka babeere n'abo batonotono olw'okusomozebwa okuli mu mulimu gwabwe abaali basigaddewo ebwerwawo babeere nga bamanaginga omulimu gwabwe n'abantu baabwe. Nolaba nga kigaanyi kyongedde ku bukyafu, kyongera kati ku risks z'obubenje, trade order ebaddeze nga ekirinize olaba abantu bonna kati bakomyewo ku makubo. Njagala kutegeeza bassebo buli muntu gwe bajja waakolera ku kkubo n'akomawo mu mbeera eyakyereta nga bwefaanana ebinaddirira tanenya abakulembeze tanenya abakozi ba gavumenti kubanga etteeka lino erya trade order teriri wano mukono wokka. Kati pressure eyitiridde era nja kubategeeza nti okujja okwongera ate kugula ekibuga kugenda kuddamu si wokka eno gyetugambye nagute okujja okugula amakubo agagaliddwa abantu babadde batandika okukolera ebyobufuzi. Twagala kujja okukola emirimu egiyamba ekibuga kyaffe. Naawe woolaba awo okiraba nti kikyangu okumala okutunda emmereyo n'okwata evvuulyo n'oliirwa mu mufulejje ogwatwala amazzi n'okwata ebifunfugu n'okwata ebisaaniko n'obisuula ku kkubo. Nawe okiba nti kisaanidde kireeta obulwadde kyonoona ekibuga kyaffe. Ate kati tuli ku mbeera erwana mukono okubanga tulina statement gye tuwandiika ey'enkulaakulana. Era nze omu eyagamba nti sikkiriziganya na kigambo kya street parking okusasuza abantu ensimbi ez'okuba nti abantu bapaakinga ku nguudo. Naye kati webituse basewo ne banyabo ndowooza kati nange bembadde nwanirira amaanyi gampedde kubanga bw'olaba embeera eriwo twetaaga order mu kibuga. Era kitegeeza ne street parking tetukyasobola kati kugirwana naye tuba tugirwana tugenda kugikkiriza okusobola okuba nga ekibuga kyaffe kiri organized ekiri order. Njagala kubasabira byonna nga bijja bakadde baffe bakama baffe era twagala kusaba gavumenti etusaasire nti making sure tulina service commission emukono kubanga nebeera nga weeri kijja kutuyamba baramu ateeni era nga mulimu byakoonako okugira abantu okunywa omwenge mu ssaawa ez'okunkya ez'okukola emirimu. Ekyo tukisaako nnyo essira yatwala okukubiriza abantu baffe
okuva ku mwenge ogenderako nga bamaliza okukola okusomaza okutuliko tubadde kiragiro bwekiri tulinga wadde mukono manpower tulina ntono kubanga tulina enforcement tetumala okukola emirimu gino egyaffe egya bulijjo ate kati nogenda okulaba abanyedde omwenge nga bagangayidde kubakuba mu binywero byabwe olaba nti tukyalinamu missing cables era twagala kusaba gavumenti etusaasire nti making sure tulina service commission mukono kubanga nebeera nga weeri kijja kutuyamba nnyo nawulidde nga mukadde waffe chairman wa district nakangadanaze ku lugendo singa lwanguwa tufuna service commission n'abakozi bajja kuba basobola okubawandiisa kubanga tulina emmotoka wano ezimu tezisobola kuzivuga abavuzi baazo batono netosobola kujja n'ogamba tubunye emmoto omulimu gwa gavumenti katayise mu mitendera kale naba enforcement bwe tulina batono nnyo naye njala okusaba abakulembeze abali ku byalo ekibasasuza basetera ba LC1 LC2 okuyambako ku gavumenti emirimu ng'egyo ndepo bategamba nti meya w'emukono era yagenda okugenda nga abanagana n'abantu abali mu birabo mu ssaawa enkyamu kubeera nga oli director wa ssomero tebakusuubiza tegenda kusana bungi obuvunaanyizibwa tubugabanya abakulembeze abali ku mitendera gya wansi mmwe abasinga amaanyi n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa gavumenti mukole bulungamu tubasaba chairman w'ekyalo genda okuba obuvunaanyizibwa olabe nga abantu mu kyalo kitebakera kunyamwenge ekizibu ekiriwo era n'abakulembeze abamu betugamba tugende mukola emirimu ate be basooka yabo tebakulembera nosanga omukulembeze nga teyeyakoye nnyo n'okusinga eyamulonzi ati awo tugenda okusalira amagezi naye awalala awali abakulembeze abakoze ebituufu twagala okubebaza era mwongere okutuyambako okutuukiriza ebiragiro bya gavumenti emirimu bingi okusinziira ku manpower gye tulina oba ku resource okuteekesa mu kukola bano ndaba abatantaka waffe n'abakozi ba gavumenti badde bakola nnyo okulaba nti batuukiriza obuvunaanyizibwa obwo mukama abakuumi batugiridde abaana baba nga bali mu masomero tuba n'obuweerero wadde nga sente school fees ziba nzibu za kufuna naye kati abaana baba tuteereddemu just omwezi gumu guno nsaba abazadde mwerekereze byonna abaana baffe tubeere nga tubafaako abaana baleme kutaayaaya abaana baleme kunywanjaga abaana baleme kunywa mwenge abaana baleme kugendako natutulabo abaana tubawe obuvunaanyizibwa bakole emirimu egyawaka tubatume mu masinzizo gaffe abaisiraamu bagende abakatuusi bagende abadiventi abatekyo mu uganda abaana batubafyuzinge wadde ng'olabanga ababa bakuze nibakyetaaga gyegesya njagala kusaba abazadde tesobola bwenna gamba ate abazadde era mbakuutira muleme kulya kumalawo muleme kunywa sula mu binywero nga tunakusasula fiizi z'abaana kubanga obudde butono nnyo ogenda okulaba nga badde bakulaba nga bakaseera badde onywa gwalya embuzi ezice ku kkubo kyokka nga abaana tebakoze eki tebasomye temutunda byabugagga bimalawo bakadde bange mbeere fana bwe tusale amagezi twetanya pulojekiti za gavumenti zino eziba nga zizze tuggyemu omuganyulo tuggyemu akasente akatono ate tuseevinge tuka okugamba tuza abaana mu masomero nga tulina omuntu watandikira ogwe mulanga gwange eri abazadde otesobola bwenna gamba eri abaana baffe naddala bavudde mu masomero kaseera kazibu nnyo n'obulamu bwabwe bwetabukuuma emize mingi netusobola okubyewala singa tukola ebyo ebituufu ebyo ebiri mu bw'obulamu bwa Katonda. Nzira Juma Lubega Ssaalongo ssentebe Ggomola Ekimedde. Mukama ku nsonga gy'ombuzaako ya minisita Balamu ey'ensonga ey'okulaba nti bannaffe abanywa omwenge okutandika essaawa 9. Ensonga eyo nze njiraba ng'entuufu. Lwaki ntuufu? Nti omuntu kyandibadde kirungi oyingiza oba oba mulimi ng'omaze okuba ekyokola ki kyotaddeyo oba kyosimbyeyo tendere kwogende mu kusaasaanya. Naye ensonga eyo ya minisita nze njiwagira ensonga eyo ntuufu. Ensonga endala y'abaana baffe abakomyewo waka nkubiriza abazadde bannange nti abaana abo obakomawo waka baba bazze naffe ng'abazadde naffe tubateekemu omusomo gwaffe ng'okufumba oluusi abaana babeera mu kusomero bakozesa lulimi luzungu kayinza okuba gwoyinza okuba oli muganda wakumweka muyigiza oluganda oba ng'oli musogera wakumweka yabe nga yiwa olulimi oluki olusoga n'abasigadde bonna enkola bwete ensonga bwe bebeera okuba
n'okulaba nti abaana bano naffe tubanga basomesa bakubiri bateekateeka obulungi gyaliko entuufu nnyo era nsaba agendayo mu maaso era ensonga eyo nga ffe abakulembeze local government tuyambye nnyo okulaba nti butuufu abantu bannaffe abadde basuubira okukola omuze ogwo basobola ogukomya n'abadde bakola kyensimba bajja gukomya olw'ensonga gyagikuttemu minisita enkola gyagikuttemu